Mukwano gusukka gusapasinga ebintu bingi, gusapasinga enzikiriza, gusapasinga tribe, gusapasinga weakness and so many other things. Nze mbadde bold ku TV okwogera nti mukwano gwange ne Susan gwamanyi era nga bwabeerawo ekizibu ne Susan gwakubira musiramu ddala nti okubira pasita yenna mu Kampala era ekigambo kye mba ngenda okwogera ne pasita mbasimanyi oba kiri safe naye ate kwoli omusiraamu kiba safe. So bwe munaagenda nga mumakiwalinga mukimanye nti omukwano teguliiko kala teguliiko nzikiriza naki naye apparently era n'amagezi gempa abaana ab'obuwala naddala omuntu yenna nga anoonya okwenyweza okunywera mu kyakkiriza yandibadde yeewala okuba n'emikwano egy'enzikiriza ez'enjawulo naye then bw'omala okukula ng'ogenda n'okukola bizinesi ng'ejja kubeeramu basapulaya ab'enzikiriza ez'enjawulo bakasitoma nga bajja baba nzikiriza za njawulo oteeka okonsideringa humanity other than other things. Okonsideringa humanity other than other things. Nga bw'olaba bwe kiri mu malwaliro nti ogenda ekibuli ng'oli mulokole ne bakuzaaza bulungi nga basiraamu, ogenda Rubaga ng'oli musiraamu ne bakuzaaza bulungi. Waliwo ekintu ekyo ekiteekwa otugatta as human beings. Ekyo olina okikonsideringa eri mukwano osinga kunoonyeza ddala muntu akutegeera. Ate omuntu oyo akutegeera osobola okugaana okugenda mu kereziya yeewaabwe nga balina okwebaza kubanga akimanyi nti oli mulokole ate ye Mukatoliki.